Ebiseera ebisinga abantu abamu banyigiriza abantu. Omuntu asobola okujja n'ayogera ku famire yo n'alumba omwana wo n'alumba taata wo omwami wo nga yakusoose naye nga gwe tebaagala omuddemu oba gweoyogere ku babe. According ku situation yonna weeri nze nnumbiddwa abantu bangi naye nga bonna abannumba banjagalako maanyi gange, bonna abannumba baliddeko mu ngalo zange, bonna abannumba babaddewo. Nafuna ekizibu nti amwe trending center. Ndowooza ensi ejja kusobola okuba nga etegeera nti nzitowa n'okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu oba ebibiina, kubanga oyinza okwebuuza ne bebalonze abantu baabwe tebabamanyi. The whole world boogera ku full figure. So waliwo abantu aboogera ku bantu nabo babeere relevant. Katonda yagabe ekyo. Oyo Mama Flower aka full figure nanyini ntalo. Ate no bwe yakoma watandikidde. Abagambye mbuye trending center. Mbazitowa nnyo njogere kindekeki. Ate nkula olutalo era mbazitowa nnyo okusingako ekibiina ky'abafuzi ekimu. Naye nga byowe bityo bukyanga bamutimpula olunaku olwaleero lwavuddeyo okubanga alabwako oba alabikako mu public. Nga tuvuddeko ye omukyala Sauda Madada yagambye nti yadde kaadi yaganye nze bino sijja bikuminkiriza era bwepo nasalawo niyesimbawo nga independent. Tell us why you are here. I'm here to propose my candidate, Madada Sauda, for capacity to division woman LC5. And she's independent. She's independent. Malala. By the name of Farhana Bukela, I'm here to second my Lord Kasana Sauda Madada, independent. Thank you. I, Asata Rashid, being the returning officer for Kampala Electoral District, I declare Madada Sauda duly nominated. And you are not supposed to start campaign, not until we harmonize the campaign program. Okay? And you are independent. Please, we wish you well. Olumaze okubanga bamala amala okunominatingibwa avuddeyo n'ayogerako n'agamba nti ye kirabika mbu abakakiiko k'ebyokulonda mu NUP tebakola kunoonyereza okw'amaanyi era n'agamba nti singa yanaaba awangudde obuwanguzi bwe ajja kubutwalira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza oba tekalondodde ground yaffe oba kimala naye ekyo si kyekikulu era nze temugenda kumpulira nga neemulugunyanga abalala kubanga NUP kirina kyange era yenna bwe bawadde flag ffenna katubeere mu race era obuwanguzi bwange bwe naaba mbufunye obuwanguzi bwange ngenda bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebugenda genda wa muntu mulala. Bangi nnyo ab'ebibiina bingi bodda bankubira lwaki tojja lwaki tokola ki ntwala omukisa okubategeeza nti ndi wa National Unity Platform. Kitegeeza nti necessarily obeera ovudde mu kibiina osobola okufuna obutakkaanya naye engeri gy'okwatamu ensonga kikulu nnyo oba engeri gy'ononyonyolamu ensonga kikulu nnyo era nja kiddamu ngambe nti sikkiriziganya na byavudde mu kakiiko kaffe ka EMC kubanga oluvannyuma lw'ekyo nawandika ebbaluwa eraga okwemulugunya kwange on that very day era nenjiweerezaayo ku EMC era okumala okugiweerezaayo neninda banziremu ne receiving copy njirina eraga nti nawandika ebbaluwa saafunye response yonna kuva eri omuntu yenna era kulwabalonzi nabadde nonze nno nzikiriza nsooke nkiveeko kido kyabadde kinyigiriza kubanga omanyi bwobanga obadde opika ground ya kamyufu olina engeri gy'okosebwamu
ng'olaba waliwo ebitatambudde bulungi okusalawo so n'olw'ensonga eyo nabadde waka abalonzi bange ne bajja ne baŋŋamba emikono tumaze okugifuna tufunye emikono girina 100 twagala muleesi ne bagamba kanneerowooze okusalawo kwamberedde kuzibu era nkimanyi bangi kigenda bayisa bubi naye nze eddoboozi ly'abantu kyekikulu people power our power ekyo kyekikulu nti abantu bagamba abalonzi be bakama baffe mweno resi fenna gye tulimu so wembanga bansabye yita mu kibuga obabuuze nga tusirinako wefuna obudde oyite mu bitundu byonna ebya Kampala Central ojja kufuna feedback amanyi abantu Sauda Madada ndi ku kifo kya woman Lord Councillor Kampala Central. Wulidde ebigambo bye ekaadi efuuse ekaadi ereese ebizibu era kakati tetumanyi oba binaggwa bitya naye nga byo bikyalanda era tulabye bangi n'omulala wuuno naye avuddeyo naye simbawo nga independent. Ya Boniface yerinnya ndi Lord Councillor atwala omuluka gwa Kyebantu ne Kikaaya era ekisanja kyange kikuva mu mwaka gujja gwa kutaano ku tiketi ye NUP naye ekibiina kyatuukira ne kimpita ne kiŋŋamba tukusaba okwata etiketi ya yesatu LC3 ojje ku muluka gw'Ekanyanya kuba mwe muli amakaago ne mbagamba nedda obusi bw'Ekanya nze ndi kansala LC5 omuntu waba ng'azimba politics azimba ayambuka omuntu waba asoma akola ki ayita tosobola kunziza mabega kaba kamanyiiro tuba kuyisamu muntu maaso that is not democracy that is demotion so nze n'ekigaano ekyo ne baŋŋamba wano tuwagalawo Ssemugomba twagala mujja mu Kampala Central tumuleete wano Ssemugomba yavuganya ku bwa mmeeya bwa Kampala Central Uhuru n'amukuba akalulu ate omuleete Ssemugomba asula Wakiso Kasangati yasula Ssemugomba yeero si wano sitesikwe ya Buganda Road mugende mukinoonyerezeko ekyemaniiro si wano mu Kampala Central ojja omuleeta ataafuga ene Kawempe tetwagala bannakawempe bagambye ebyatuuka mu Kawempe South tetwagala bijje mu Kawempe North ne baŋŋamba jangu mu maanyi g'abantu people power maanyi g'abantu yensonga lwaki nkuta akabonero ssaawa eno yessaawa tujje obunnanfuusi mu Kawempe kuba tosobola kuŋŋamba nti Ssemugomba ajje nze kati nagenda mu vetting wali olabeeyo ne bakuwa ekibuuzo ne batakuwa results simanyangako bamaakinga batya nafuna mmeka sibirabanga nako ebyo biba biki ebyo n'omuntu ne bakuwa ekibuuzo bambuuza ekibuuzo ebibuuzo bebambuuza mu vetting nti ani vice president wa Western Jole Jackie tukamushaba ani vice president owa Eastern Honorable Justice Nambese ani alini charge of mobilization in Buganda ne bagamba madamu Honorable Farida Nabatanzi ne bambuuza kuwa values NUP zonna nezibateerawo ne bambuuza mwezo kuwa values gy'ogira ne mbagamba service ogikoze otya ne mbagamba align service in both my party and community mu my party tewali mobilization campaign President Kyagulanyi watambudde wesituuse wonna mu by election mbaddeyo mu community etegese emipiira egy'abavubuka mbaddewo mu kirinaku mbaddewo in service gye twagala ndobingidde abantu abakyala bawadde mamakits buli kimu kakati ne ŋŋamba njagala nze bandaga ku results zange zemmanja nafuna mmeka bangolola batya nze njagala okumanya bannakawempe bagambe nti nno yakisimanyize tosobola kuwa muntu kibuuzo n'omuvetinga notamuwaki nobeera mu kibiina bagamba wafunye bwenzito n'omanya wano ojja kukola collection wano ojja kuddamu neetereze naye siri tebanfaako yadde n'ekimu tukooye bunnanfuusi era nkomawo ku gurawundi olw'amaanyi g'abantu bannakawempe bannaye Kawempe North tulabuke batuleetedde Ssemugomba batuleetedde omusuubuzi w'ebyobufuzi batuleetedde omusuubuzi agenda obbanyaga nakyalina kadi ya Nuupo kubanga nti yakyaliko naye nga alina kyo sense baagimuggyako kati waliwo omulala agirina kati ye n'asigalawo okumaliriza ekisanja kye naye asazeewo okukomawo nga independent. Mwana muwala ono alina obubaka bw'ayisa ate wuwuliriza bulungi ensonga zinegumba agambye nti munnange nze omu ku bantu abo
abataayagala ba foot soldiers beesimbewo nti era mu mutima gwange nakiwulira bubi nga saagalira ddala wabeeyo foot soldier ajja ne interest ey'okwesimbawo ayina ensonga ze era zizino wamanga. Nze omu ku bantu abaali bawakanya ba foot soldier okujja okwesimbawo. Nze omu ku bantu abaali bawakanyiza ddala 100% ku ba foot soldier okujja okuvuganya ku zikaadi z'ekibiina kya NUP. Kubanga namanya bino byonna ebiriwo bigenda kubaawo. Kubanga namanya ba foot soldiers bangi bagenda kubeera heartbroken. Kubanga namanya ba foot soldiers bangi bagenda kutandika okuyuzaayoza ekibiina. Kyekimu n'abayimbi musicians. Okitegeera kyekimu n'abayimbi ne bannakatemba. Nze omu ku muntu eyakola video wano nga mpakanye ky'aba foot soldiers naddala ba foot soldier bayitibwa ba foot soldier ku kido ababeera ku kido ky'omukulembeze okujja okutandika okuvuganya ku kaadi za NUP okuyingira mu elective positions kubanga abaana abo be bamu ku mirandira gy'omukulembeze kubanga abaana abo be bamu ku bantu abawuliza eri president kitegeeza bwe bavaawo ne bagenda mu bifo by'obukulembeze bajja kuba tebakyawulira kibiina tebakyawulira mukulembeze bajja kuba bawulira babasasula. Oba kitegeera ekintu ekyo nze omu ku bantu abaali bawakanya ba foot soldier okutandika okuvuganya ku bintu bya kaadi kubanga namanya this is coming very soon nga kaadi zitandise okugabibwa and you wait ogenda kulaba ku bwa MP ekigenda okubeerawo gw'olaba bakansala ba foot soldier omuntu abadde foot soldier emyaka gyonna ng'ali ku kido wali ku mukulembeze naye olumindwa kaadi atandise okujjayo ebisongovu nze omu ku baali bawakanya ba foot soldier naddala ba foot soldier bayitibwa ba real foot soldier abalwanyi bennyini ab'oku ground okuyingira politics okuyingira elective positions kubanga bulijjo okoma okuyingira elective position kitegeeza oyingidde politics ovudde mu revolution awo otandise okuzanya byabufuzi oba okitegeera kubanga tosobola kuwangula kifo ekyo nga tozanye byabufuzi okitegeera ba revolutionaries babeera bali different nnyo ku bannabyabufuzi oba okitegeera kati bino bitandise okwawulayawula mu ba foot soldier abasinga obungi abamu baweddemu n'amaanyi kubanga balina bannabwe badde bawagira ne batafuna kaadi nze omu ku baali bakuba ekintu ekyo andi mujjukire abantu ba NRM babadde batukuba nga bagamba nti ba foot soldier be basalirawo ekibiina kya NUP ng'era lw'omushana ne banne ne baani simanya bano ba Kasolo simanya bano ba Mulindwa nga batuula ku Bukedde nga batuula ku NBS nga bagamba ekibiina kya NUP abakisalirawo ba foot soldier ng'era batujeregerera nga batusekerera okitegeera nga ne bampuuga bennyini bajerega ba foot soldier nga ne ba Muhammad Nsereko bennyini bavuluga ba foot soldier ng'era bagamba ekibiina kya NUP tekiina secretariat ekibiina kya NUP tekiina simanya neeke ba foot soldier be bakisalirawo simanya baani be bakisalirawo kwegamba nga bakozesa ba foot soldier ng'enga beekuba ekibiina kya NUP and right now they are using those same foot soldiers okufightinga NUP kubanga bamindwa kaadi kati saawa zino abaali bagamba nti ekibiina kya NUP kisalibwawo ba foot soldier be basalirawo ekibiina ng'era eyo yensonga gye balaga nti ffe tuli banafu nnyo era mu kibiina kyaffe abakulembeze bonna bakibogwe ne bambwa kakembo tekamwa simanya mbwa kakembo tekama bonna nga bagamba nti ba foot soldier be basalirawo ekibiina kya NUP oba kitegeera kati mu kaseera kano ba foot soldier bennyini be bagamba nti be basalirawo ekibiina kya NUP tebafunye kaadi saawa zino ate be bakozesa abo abatafunye kaadi okukuba ekibiina olaba ba foot soldier bayiriddewo omubiri abaana nga bakoledde Kyagulanyi abaana nga bakubiddwa emiggo abaana nga basibiddwa kyokka n'abasuula n'osuula Sauda Madada n'osuula Bobby Giant n'osuula bannange Kyagulanyi tayagaliza abaana abamubadde ku lusegere abaana ababonaabona abaana abatobye mweno struggle abaana abayiriddewo ekibiina omubiri ate tebabawadde kaadi ate abasalirawo ekibiina be batawadde kaadi is fooling who bannayuganda mutegeere ki ekituufu kye twagala muleke kubeera ku buntu bwa peti muleke kulowooleza kumpi muleke kulowooleza ku bifo ekyo kyennyini kiraga nti kati ne ba foot soldier ababadde ku lo ababadde mu revolution mu sekita yaffe ya people power kati politics atandise okubalya olwokuba bajja kwesimbawo mu bifo bino elective positions these elective positions ziri aba revolutionaries nosanga nti batandise okubeera aba politicians okitegeera nga batandise okubeera aba politicians kuzanya byabufuzi and the more they enter those offices bagenda kutandika kubeera loyal to their bosses ababawo emisaala not loyal to kibiina bagenda kubeera compromised because someone can be easily compromised in that office okusinga okubeera compromised ng'ali ku kitebe wali ku gaadi y'omukulembeze
oba okitegeera omuntu bw'ayingira mu ofiisi eyo kubanga mu ofiisi eyo sisitimu gye tulimu si yaffe sisitimu si yaffe kitegeeza wayingirira bw'ati mu eyo ofiisi nga siffe tuli mu buyinza aba agenda kubeera very easily compromised by the system okitegeera kiba kyangu nnyo okutulyamu oluko kiba kyangu nnyo okugulwa nze omu ku baali bawakanya bafuutu soja okujja okuyingira mu elective positions kubanga bava mu bwa revolutionalist ne badda mu bwa politicians byebyo kati abagamba nti bafuutu soja bategerawo ekibiina saawa zino kati bebatukuba nga bagamba nti twambye bafuutu soja twasudde bafuutu soja ne musuula owammwe ne musuula bafuutu soja ababayiriddewo emibiri elelelele kati which is which bannayuganda kiki tuwagala bannayuganda kiki twagala bannayuganda tukyalina ku levo y'amadiini ku levo y'amawanga ndabye basheeke ekyamazima nga batudde abasajja abakulu ab'ebirevu ebimyufu ebiddugavu ebyakyenvu ebya yero ebya white n'ebya bulaaka bali mu kwogera ebitakwatagana bo balaba ng'okuwa kansala omusiraamu kaadi nga abasiraamu bavudde mu makomera abasibibwa balaba ng'okuwa kansala omusiraamu kaadi nga basheeka abattibwa nga bazze engulu oba nga bafunye obwenkanya balaba nga baseeka abasibiddwa basheeka abawambiddwa nga bafunye obwenkanya era bawadde ne salesale wa nnaku 7 nga bamuwa Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP singa bwe batyo basimba layini nga bawa Museveni salesale ya nnaku 7 ng'akutte sheeka n'amuta singa bwe batyo bawa ennaku 7 ne batula bwe batyo ne batuza zi press conference ne bawa Museveni salesale ya nnaku 7 nawa basheeka beyatta obwenkanya beyattira ku mpingo basheekaani tebasobola kukikola wabula kati ensi yonna ekyusiza obwanga ebutadde ku NUP n'amawulire gonna gakyuse gazze ku NUP na buli kimu kyonna kyonna kikyuse kizze ku NUP olw'okukyakyala kw'abafuutu soja ne bakyakyala ne batandika okwogera ebitakwatagana emimwa bantu mmwe mulaba okufuna kaadi ekyamazima tuba tutuuse okufuna kaadi olutalo luwedde tutuuse tufune kaadi tukite ffe bannayuganda tulina kye tuwagala mmwe kye mutannalowoozaako mwe mulowooza tuli mu bintu bino tuli mu kulwana mwe mufune zi kaadi abamu ne mulaga enkovu yes ffena tulina obulumi kati ne mama Senteza naye aveeyo agambe nti nange omwana wange yafiira mu njagala kifo ne mama wa Yasini Kawuma naye aveeyo ne mama wa Nabukenya naye aveeyo ne baganda be baveeyo nti munze muganda wange yafiira muzaalabirira abaana be bampe kaadi nfune omusaala you people tugera mu protestive vote mubeereemu bafuutu soja mubeereemu muve mu kamera tukimanyi okuwangulwa kiruma naye let us handle that pain tukunge bannayuganda twegatte ku bafunye kaadi tumubulizinge tuyingire protestive vote nga tuli powerful si bino byakumenya amenyeka mitima kuyongobera bamu mbutu bivudde namu so what is your purpose yo yali ki ng'oyingira mu NUP oba ng'oyingira mu eno revolution yali ki oli ne yeetunuzaamu kamera n'ayiikayiika obunyira nti nze mbivuddemu mu kubijjamu weetega kamera n'ogamba kati mbiyingidde lwaki weetega kamera ng'obivaamu biveemu mu kasirise nga wabiyingira mu kasirise nga teri amanyi twakulabiraawo okitegeera katulabe bwona obivaamu nti kati gwe embeera ewuweeteredde olugendo lutuuse Uganda empyo gituusemu kubanga ovudde mu NUP mutukangakanga mwerabira mangu obusungu n'ennaku kwegamba n'okuwangulwa kuba tusse ku mutwe ne mutalowooza nga mwogera think twice before you talk nga tuvuddeyo ate ndowooza pointi omwana muwala eno erimu eggumba naye waliwo omwami yabadde akaaba ng'akaabira piki ze 2 ebintu byattaddemu byonoonese enyo onavuddeyo n'amugamba nti munnange wetwayingira struggle twayingirira bwereere free of charge nga tetusuubira buli kimu era wooyingira yingira ng'omanyi nti waliwo okufiirwa n'okufunamu bw'ofunamu aizuru bwebigaana munnange obala nti etotolosi kubanga ekyo bayita struggle wabiyingiramu mwana ng'okimanyi nze nina mashini yange $8,000,000 awo nga nkyapira ku Nasa Road obusajja bwansanga mprintinga posta za president mwebyo ebiseera mashini ne bagisutula ne basitula n'ebigutiya bya posters bagenda kunsasula nga bigenda Northern Uganda Arua eyo abasajja ne basitula ebigutiya bya posters mashini yange ne bagisutula ne bagitwala but I didn't blame ekitebe because nayingira people power nga byonna mbisuubira nayingira nkimanyi nti mulimu vita nayingira nkimanyi nti byaddala nayingira nkimanyi we batwala mashini yange eyo neŋŋamba nti
nsigalire mu people power oba nfulume. Nenga choice y'okufuluma naye nengamba sijja kufuluma kansigale nensigala noyita emyezi gijo obusajja ne bujja ne drone gye nali mpangise omutungo obusajja ne buntwala nkulabye oli mukulaga enkovu obusajja banfumita ebiyiso enkovu ndozo ziraba nyingi nnyo enkovu nyina nyingi obusajja bwampisa bubi mu drone naye na decision yo gamba nti kankiveemu naye nengamba kansigale kyakye kimu naawe byonna ebikutuuseeko wali obisuubira budabodi esooka ne bagitwala n'ogamba kansigalewo budabodi eyokubiri ne bagitwala n'ogamba kansigalewo kiba kitegeeza wasigalawo nga byonna obisuubira nga byonna obisuubira tokiteeka ku kitebe tokiteeka ku pulezidenti kyekimu nange nalemeramu nga mbisuubira mashini we yagenda siddangamu kufuna replacement paka leero mashini negenda nengamba kansigale nensigala drone nenjola nengamba kansigale paka leero drone zikyansumbuwa drone zikyantambulirako nina chance yogamba nti mbitadde kanfulume nsigadde mu people power nga ndikubisuubira nti anytime drone zijja kunsalako anytime safe house ejja kuluma anytime lwaki sifuluma so okusigala kwange kyonna ekintuukako sizoba kiteeka ku president sizoba kiteeka ku people power president magamuteekako guilt katolo abantu abaafa twogere ki oza baki bamaama baabwe tebaholdinga president accountable oza baki abazadde b'abaana abaafa abakazi abakyala baabwe oza baki tebaholdinga president accountable. It is because abaana baabwe bayingira people power nga bakisuubira balemeramu mu people power nga bakisuubira nga bakimanyi nti anytime any day bino bye tulimu bya ddala anytime any day tuyinza okufa amasasi obimanyi obutwa ne bayingira mu people power without being forced. So tewali mukadde yenna asobola okuholdinga president accountable. PTA NCK TV tewirabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereva mawulire ja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutusa kubona woli wona wosinzidde sigala naffe tulabutuzikalira nyo era tukoma.